Ku screen yo akatambi ko Laba ero kyayagala nkugambe nti oyo yani kale nakugamba abo babadde asinkanye akatambi ko Laba ku screen eddakiika eno mukwano gwange ka mwami Yoweri Kaguta Tibuhabura Museveni president w'eggwanga nyaffe Uganda olunaku olwaleero mu ttuntu oba ettuntu ly'olunaku olwaleero afunyeko abagenyiwaddeko mu State House Entebbe olunaku olwaleero ngenda kusoma mwezi 26 February omwaka 2026 ababadde bazze okuba nti nno bamukyalirako oba okumusalako mu nkula eya Gen Z enjogera y'ensangi zino bwetera okuba ng'eyogerwa abadde muwala wa president ow'eggwanga eriri wano ku muliraano erya Kenya ono nno yabeera first daughter president we Kenya amanyiddwa nga William Ruto kati muwala we amanyiddwa nga Charlene Ruto aba erinnya baba balijja mu charity baba balijja mu linnya ki so muwala wa president we Kenya olunaku olwaleero agenyiwaddeko mu State House wali e Nakasero ku bugenyi obubadde obutongole tebubadde nno just bugenyi kujja kunyumyamu wabula bubadde bugenyi obubadde official obwandiba nti bubaddeko n'obubaka obuweerezeddwa straight okuva e Kenya olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 26 February omwaka 2026 in fact muwala wa president wa Kenya Charlene Ruto ono ebimu ku byabadde azze okuba ng'ayogerako ne president Yoweri Kaguta Museveni in fact president Museveni si ye yekka ayaniriza muwala wa president we Kenya wabula ne mama Janati Kataha Museveni naye abaddeko era president Yoweri Kaguta Museveni mulabyeko ng'awa brief ku biki ebyogeddwako olunaku olwaleero agambye nti mama Janet and I welcomed our muzzukulu president Museveni sebu buli omu amuyita muzzukulu kale agambye nti mama Janet and I welcomed our muzzukulu Charlene Ruto and her team. We discussed areas of cooperation and shared interest. I am pleased that she is investing on the continent. Africa must continue to focus on value addition in order to create jobs and retain wealth within our region. We also explored ways of strengthening regional collaboration to create more opportunities for our younger people. So President Museveni ngagamba nti ye ne mama Janet Kataha baniriza Charlene Ruto muwala wa president Ruto we Kenya wamu ne team ye bagamba nti bogedde ku nsonga z'enkolagana ate era wamu n'ebintu ebisobola okuba nga bibagatta naddala mu line eya business era president Museveni agamba nti kimusanyusiza okumanya nti muwala wa president wa Kenya ono ateeka omusimbi wano mu Africa oba investinga ku semazingo ono wa Africa nagamba nti Africa erina okweyongera okubeera n'obumu naddala mu kulaba nga bateekawo ebintu by'okwongera omutindo ku bintu ebikolebwa wano n'okuba nti batondawo emirimu egy'enjawulo n'okufuna obugagga mu region eno bagamba nti boogedde ne ku nsonga. We also explored ways of strengthening regional collaboration to create more opportunities for our young people. Nti boogedde n'ensonga z'okulaba nti bongera okukwatagana wakati w'amawanga gano abiri erya Kenya n'erya Uganda okulaba nti bongera okubaako engeri gye bateekawo oba okutondawo emirimu eri abavubuka. So that is the meeting between President Yoweri Kaguta Museveni and the president's daughter, the first daughter of Kenya, Charlene Ruto. Awo wetuba tuvuddeko mukwano gwange ku screen eddakiika eno ekifaananyi kyoyinza okubanga olaba oba ebifaananyi ebyenjawulo byesobola okubanga olaba ekimu omukyalo oyo gwolaba ye Ambassador Maria Hackinson bwembanga ndi atudde bulungi naddala mu lulimi Oluswidi oba Olusweden. Ambassador Maria Hackinson, the ambassador of Sweden to Uganda. Omukyalo oyo ye ambassador wa Sweden mu Uganda esaawa zino bwobanga oyogera ku Sweden. Kati nno waliwo embeera eguddewo
naddala eri bannayuganda abaagala ennyo okutambula. In fact goyinza okuba nga ekirooto kyo kya kutambula kuva mu ggwanga nnyaffe Uganda okubeera nti oyolekerako wali e Sweden. In fact ekifaananyi ekyo kyolaba Ambassador Maria Hackson yali kya wiiki emu emabega yali asisinkanye Honorable Mulimba okuva mu Uganda mu ministry eyo eya Foreign Affairs oba ministry y'ensonga z'ebweru ne bawayawayamuko. But ekiriwo mu Uganda kyolina okumanya olunaku olwaleero naddala gwe abadde n'ekirooto ekyogenda e Sweden waliwo ebikyuseemuko okuva nga ennaku z'omwezi 2 March buli munnayuganda ayagala okubaako ebintu by'okola ebikwatagana ne embase ya Sweden mu Uganda wandibanga ebigere oli wakubitandululanga ogende Kenya. Yes, ekirungi tubadde tukyali ku nsonga za Kenya. Bannayuganda abaagala okulinya ennyonyi okugenda e Sweden mugenda kuba temukyasobola kukolebwako ku embase ye Sweden e Uganda. Banjagala visa entwala Sweden, banjagala residence permit eye Sweden, ogenda kubanga tokyasobola kubikolera ku embase ye Sweden eri mu Uganda. Kino nno kyatandise kubanga ennaku z'omwezi 2 era buli kintu kyonna ekyetaagibwa okimanyi nti ogenda kubanga olina kugenda Kenya era nga wekiba nti interviews n'ebisigadde olina kubikoleranga Kenya. Nga bwe kiri ku bannayuganda abamu ababa bagenda America ojja kujjukira enkola eno embassies zimu ez'amawanga ag'enjawulo zigikoze nnyo nga bw'oba ogenda kugenda ebweru tolina kukozesa embasi ya mu ggwanga eryo ly'olimu wabula tolina kukozesa embasi ya ggwanga ddala. Kati nno ne Sweden yeegase ku mawanga nga America kuba naye ekiyinamu mu nkola yaakyo. Sweden ogenda kuba kati munnayuganda yagala okugenda e Sweden olina okuba nga otambulanga n'ogenda e Nairobi newankubadde nti kati kino kiba kikwongera omugugu anti luli we wandibadde ng'olina kugenda ku embasi ye Sweden e Uganda kikwetaagisa kati okufuna nga transport, okufuna sente z'okulya mu kkubo n'okulya ng'otuuseeyo n'ew'okusula bw'oba oli wakugendayo kufuna interviews n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. So bagamba nti abaagala okugenda e Schengen naye nga just visa just buno bwakugendayo wiiki emu 2 asobola okusubmitinga ng'oyita ku VFS Global kubanga ye handlinga ebintu bya Sweden Embassy wano e Uganda on behalf of the embassy. So mukimanye ekyo njagadde mukitegeere. Kambaho okusedrike They catch me in my garage. At around 7, then they catch me in my garage. Yes, of course. Obutambi oba akatambi kolaba mukwano gwange. Akatambi kano bwenka kwatidde nga nyongera wenka kutereddewo oba wenzijidde okubanga nkwa story nga nyongera kutekera kuletera biki bivuddeyo ku ludda olw'amateeka. Olunaku oba ekire kikeseza olunaku olwalero ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa February mwaka 2026 abavubuka abasoba mu 100 be bakwatiddwa mu kiro ekikeseza olunaku olwalero. Era nga bino byabadde bikwekweta ebyakoleddwa olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 25 mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala. Era nga bano babadde basuubirwa okusimbibwa mu kooti oba ku kooti ya City Hall wali mu Kampala okusomerwa emisango egy'enjawulo. But akatambi nga bwe katandise bwenku playing dekoko ewamu abasinga obwedda bagamba nti nedda
ffe tetulina misango. Abamu nga bagamba nti ffe abasajja batusanze tuli ku mirimu gyaffe ne batugombamu obwala. Wabula gwe omulabi wa YouTube channel yaagaliwo njagala okutegeeza nti bw'obanga toyina nnyo woolaga kubaako bintu byonoonya naddala obudde obw'ekiro, I would advise you okusigala nga oli wooli. Olw'ensonga ennaku zino security operations nyingi, abasirikale bali kutebuuke bagezaako okugomba mu obwala abonna be basuubiriza okubeera nti bamenyi b'amateeka. Ate era mukaddeke kamu n'obumenyi bw'amateeka ku sayidi y'emu nabo bwesomye bungi, abantu bakubagana, embeera nzibuzibu. So olina okubeera ku standby, totambula kubanga n'abakwata bennyini nabo okugamba nti ono mutuufu oli si mutuufu osobola naawe kikubyamu akafaananyi niwemba sigenze deep. Ebifaananyi byolaba ku screen eddakiika eno bye bimu ku bifaananyi ebyakubiddwa akawungeezi k'olunaku olw'eggulo mu budde obwa futaali, yes, eri bannaffe abayisiraamu abali mu kusiibulukuka. Ebifaananyi nno bino byakubiddwa wali mu maka ga Honorable Anita Anet Among wamu ne bbaawe Honorable Hashim Moses Magogo. Bano nno babadde bakyazizza abantu ab'enjawulo mu maka gaabwe wali e Nakasero. Babadde babayise kubanga babasiibulula mukadde akafutaali naye waliwo yagambye nti Honorable Anita Anet Among speaker abantu be yayise okusiibulula ng'ate bantu b'amaanyi nnyo. Osobola omulaba yabadde ne Honorable oba General Tumukunde, General Henry Tumukunde n'abalala bangi ababaddewo, ab'ebitiibwa bangi abazze ku mukolo guno ogw'okusiibulula abayisiraamu. In fact n'abatali basiraamu babadde bangi nnyo nnyini ddala, oba babaddewo wakuba ne bamaseeka bajjidde ddala, baswaba babaddewo mukadde ak'okuba nti nno basiibululwa. But the big question was abantu abazze abasinga ate nga babadde bakabejja azini ng'ekyensawo beesobolera ddala wali mukadde ak'okusiibulula. Omanyi bagamba nti ebiseera ebisinga emikisa gisinga kwebunduggulira kubeera nga abo abatayina be baweereddwa. Naye osanga still era omukisa gwabadde mungi nti kabadde kadde akubeera nga sipiika asisinkanako ne banne naddala abayisiraamu okubeera nti abasiibulula naddala bakyaliibe. Onzirabyeko Miss Kigundu ndabako n'abantu ab'enjawulo. Ekyo kyekifaananyi ng'ali ne General Tumukunde at the same time wakati ye Honorable Hashim Moses Magogo. Ojja kumujjukira nti oyo swahaba awedde emirimu. In fact ayina n'omukyalo omulala empagi agikwasiza ddala maanyi obufu obufaananako bwe butyo. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina
gwe bakubira bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.